olwaleero njagadde tugikube mu layini Kabbuli ye yeefaanana etya kyenjagala okusooka obbabuuza. Ani alifuna omukisa ku lukalu luno olw'ensi olutunulako mu Kabbuli ye? Osobola okuwanika omukono gwo ng'olifuna omukisa ku lukalu luno olw'ensi n'otunulako mu Kabbuli yo. Wallahi ku lukalu luno olw'ensi teri alifuna mukisa gutunulako mu Kabbuli ye. Ne Kabbuli ya munno gye basimye olwana nnyo nga bwe kisoboka n'ogenda bino bye mubeera ku bafu ne mutandika okugenda mu miceere ne mu butogo ne mu kunywa obuugi, osookanga kutambula liitiriiti nga wakatuuka ewali mukwano gwafudde n'oserengeta gye basimye entaana ye. Sekasomanyi mpulidde? W'otuuka ku ntaana ye gyetegeerereze ddala omanye nga bwefaanana neyo bwegenda okubanga efaanana. Kuba teriyo muntu alifuna mukisa ku lukalu luno lwansi kutunulako mu Kabbuli ye. Eyo eya munno nga bw'ogira mwana Adaani bwetyo bwefaanana, wallahi neyo bwegenda okuba efaanana. Nze sirifuna mukisa gula ku Kabbuli yange ge mazima amatuufu. Gwoba olifuna omukisa kubanga na Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu Qur'ani al-Karim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Mutye nnyo olunaku lwe mugenda okuddizibwayo. Laba ekigambo turja'una, we mugenda okuddizibwayo. Allah alibadde asobola okugamba olunaku lw'ogenda okwezzaayo n'olunaku lw'ogenda okuddizibwayo. Kitegeeza eri bagenda kuzzaayo buzza nga gwe tokola ki? Nga totegeera. Abantu abamu tebasika bifaananyi ebyo naye nga baali badde babisika mu butuufu bw'obisika. Mwali badde mubisika mutya? Gwe tomanyi nti olunaku luli kya mu nnaku akasimu ne kakubwa ne bagamba mufulumye entebe. Mufulumye entebe. Mayiti tugireeta. Naye nga bagamba gwe nga bagamba mayiti bazzaako linnya lyo. Mufulumye entebe naye nga bazifulumya basiba olutimbe nga gwe agenda okwembega olutimbe olwo. Turja'una fihi ila Allah, bakuze eri omulezi wa Allah. Mulwaki temba akubye musikane tubanga tuganye okutegeera ne tutunulire abantu bwe tubale dusuubira mu nsi muno nga tubalabye nako nengo olwo tubanoonya tetubalaba nga zimbuyaga ezikunta. Bwe tubamanyiyo bakitaffe baliwa, banyaffe baliwa, bajjajjaffe baliwa, mikwano gyaffe giruwa. Wetumagamba gabaseka Faisal baliwa, baseka Sanikirya baliwa, seka Sekimpi bali luddawa, seka Muzaata Nuhu bali luddawa. Muki abanoonya mu nsi muno ne mbalaba. Wallahi olwaleero bali wansi wattaka. Abasajja abagagga babifeekera betumanyi. Haji Sewava oyo musajja Allah aliyemuwa ssente naye nga teyeeraga nga ssente Allah yazimuwera ddala ebyaddala ante n'okuzisaasanya ng'azisaasanya mu Busiraamu. Kubanga olwaleero ali wansi wattaka n'enkukakasa alina masajidi ez'enjawulo naye omusaala ogudukanya abawalimu ne masijidi ezo yalekawo ekizimbe kinamana ga sente zonna ezivaawo wakufu ziddengeri masijidi nali wansi wattaka olwaleero. Wetubanoonya bali ludda waabo. Allahumma ghfir lahum warhamhum waskinhum fil janna. Tusaba Allah basonyoba abawejjana abali abakulembeze ab'amaanyi bali luddawa. Gwe byo tebijja mu bwongo bwo n'okakasa nti bino ebintu bya ddala okufa gyekuli. Ne tuwangala ku lukalu luno lw'ensi abantu n'obalaba ng'ekyo wallahi balaba ng'ekiri ewala. Ekimu hadithi eno tera nnyo gisoma, sittatun la antum wala anahumullah. Abantu ba miteeko mukaaga nabbi yatugamba nze nabakolimira baliko n'ekikolimo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abasooka wal mukadhibu bikadari llahi ta'ala, wal mukadhibu bikadari llahi ta'ala. Abantu abalimbisa okugera ku wekitiibwa Allah. Allah obayagira nga mu nsi omaga amagobooti mu bafamire bo famire yo olina boomagamaga n'otalaba ekyo Allah yakigera mufunemu ekyokuyiga. Tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yakola okufa olaba yasooka kukola kufa nga tannakola bulamu, nakola okufa n'obulamu kibeere ekyokuyiga gye muli mulongoose emirimu gyammwe. Ne mu nsi muno abantu bewakaziika era okyakola obwenzi. Mu nsi muno abantu bewakaziika era okyaboma esswala n'ogatta esswala n'ozigatta obudde ne bukubula obw'esswala
okyalemedde ku riba, okyalemedde ku musiki. Tatasawwar idha kana anta amama Allah. Lwajja kwa mwaka faananyi nga nawe oddizibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Olunaku mulutye nnyo lwe mugenda okuddiza mu maaso g'owekitiibwa Allah, kubanga ebyo ebintu bya ddala, wallahi bya ddala. Kiwakanye ku lulo nenkubuulira ma nadami ala shay'in, tobangako omuntu gonenya ku lukalu n'oluwesi oba ekintu kyonna. Nadami ala yawmi gharabati fihi shamsuhu, nenya olunaku enjuba lwevaayo negolooba. Naqasa fihi ajali, obulamu bwo ne bukendeera. Walam yazdadi fihi amali, nenga toyina kyeyongedde ku mizanyo ya mirimu mirungi. Bwe utyo bugenda okubeera enjuba eveeyo ng'ebyokusaaga, nenga wallahi oyingidde omwaka gwo gusembayo ku lukalu n'olwensi nga byakusaaga, ng'enjuba evuddeyo negwa, nenga osigazza ennaku 360 ku mwaliro gw'ensi kuno, nenga okyakuba obusimu ogende mu bwensi. Kati onanenya ki? Ma nadami ala shay'in, tubangako omuntu gonenya. Era bwe bugenda okuba era enjuba eveeyo nga wallahi oyingidde omwezi gwo ogusembayo ku lukalu n'olwensi, era kiriba bwe kityo. Enjuba erivaayo ng'ebyokusaaga ng'oyingidde wiiki yesembayo ku lukalu n'olwensi. Era bwe bijja okubeerera ddala enjuba eveeyo egoloobe ng'oli mu lunaku lw'olusembayo ku lukalu n'olwensi, ng'ovudde ewaka n'osiibula n'abaana bo ne mukyalawo nobaga ngenze, nenga wallahi togenda kuddamu balabako ebbanga lyonna nga bagenda kuzza mayiti. Tufune ekyokuyiga tukakase nti Allah tugenda musinkana ebyaddala. Otubanga tukasa tugenda musinkana, twekube mu tochi tulongose emirimu gyaffe emirungi, twetereze eso tuberenga tuzitereza. Waliwo ebintu ebitukaabya amaziga, banne waliwo ebintu ebitukaabya amaziga. Tatasawwar idha kana anta amama Allah, buli muntu yali kubyemu akafaananyi ngaddizo mu maaso g'owekitiibwa Allah. Bino otero byogera era njagala mbibagamba olwaleero. Abamu we mumala okufiirwako abantu bammwe mwekweka emirambo ne mutandika okufiiringa nti mutya nnyo mayiti. Ne kino njagala nkibagambe Sekashirafu, we mufiirwangako abantu bammwe abalungi bye mwagala, mumpulira bulungi mikwano gyammwe emituufu gye mwagala, nga tonnaba kugenda kunoonya buugi na muceere na katogo, osookanga n'ogenda we batadde muganda oba taata oba maama wo. Subhanallah. N'ogenda n'omutunuulira booti nga bamusibye akaba tasobola dde okuwumbako emimwa. Nogayo no gwembadde njogera naye. Tatasawwar idha kana anta amama Allah. Kwa mwaka faananyi naawe olunaku lw'ogenda okuba mu mbeera efaanana bw'etyo, ojja kutegeera bakozesa olulimi lwo mu kusinza ow'ekitiibwa Allah, kubanga akaseera buli muntu ateeka okukayitamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lumu ayingira eri omusajja gwe bayita taata Salama nga mulwadde. Wayingira bwati okumulambulako fakadi shukka basaru, yasanga amaaso ge gakoze eki, gakanuse. Fa aghmadha amaaso ago nagalaki nagazza. Nayogera ebigambo bino wammanga naga idha qubida ar-ruhu fi jism, omwoyo ogubanga gujjibwa mu mubiri, ittaba'ahu al-basar, amaaso gano gagoberera omwoyo ogwo. Nula munno nga amaaso gakanuse, kifaananyi ekyo tekiri kuva ku bongo. Tatasawwar idha kana anta amama Allah, neko mwaka faananyi ng'oli mu mbeera efaanana bw'ekyo oddiza mu maaso g'owekitiibwa Allah. Ebyo tuba tulimbisa ebyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ebyo tuba tulimbisa ebyo ebintu bya ddala. Womala okuvaawo lwana nga bwe kisoboka obere mu kujjukujju. Bwe bagamba bagenda okunaaza baliwa, bane mwanguwangako nga mugenda okunaaza mikwano gyammwe nga gifudde, mwanguwangako nga mugenda okunaaza ab'eŋŋanda zammwe nga bafudde. Muleke kwekweka, ogenderanga ddala n'obeererawo ddala mu kunaaza muganda waafudde oba mukwano gwo. Otunuulire abantu abo bonna nga buli muntu agamba giraavuzi zirwa, nga teri muntu n'omu yeesiga ngalo ze kuziteeka ku mubiri gwo mu kafaananyi k'olimu ne mu kiseera ekyo ky'olimu, nga buli muntu atya okukukwatako n'engalo ze enkalu, nga buli muntu ayagala kumala kwambala gloves olw'akasuka ovaamu n'akawooka ovaamu. Ani agenda okukwata ku mayiti yo n'engalo enkalu? Tatasawwar idha kana anta amama Allah. Lwekyo kwa mwaka faananyi ng'oli mu mbeera efaanana bw'etyo, ng'oddizibwayo turja'una fihi ila Allah, bakuzeeri Allah wo.
sika kafaananyi nga nawe oli mu mbeera efaanana bwetyo. Waliwo akaseera akabeera akazibu batuuka ne bagamba musooke bino njagala mbyogere buli muntu abitegeere kuba temwagala kubaayo. Osanga bye munaafumitirizaako ne mutya Allah. Bagamba bonna nga bakyegasseeko nga temunnaba kutandika ku kintu kyonna. Musooke mufune akagoye akabuguma, mukateeke mazzi agabuguma, mukamuteeke ku lubuto, mubenga abamutuuza. Ng'olwo bataddewo emigogo wansi. Wali wootuuzizza obutuuliro bakubyewo ekituuliro basimawo n'ekinnya. Ne bagamba mubenga abamutuuza, mumutuuze. Tumukamulemu n'akatunda ke yasembye okunywa. Tatasawwara idha kana anta amama Allah. Bulwaki ko mwaka faananyi nga nawe oli mu mbeera efaanana bwetyo. Nuga nange bati bagenda okunkola n'akatunda akasembyeyo okunywebwa nze bakankamulemu eri baddewo na swala na mirimu mirungi kusiiba zaka bibaddewo nabyo ojja kufunamu amagezi agakoma wo otereze emirimu gy'emirungi kubanga buli muntu ateekwa obbiyitamu. Mwe temumanyi kaseera kabeera kazibu ku lukalu luno lwansi nga baleese engoye ez'olubeera z'ogenda okubaamu bakuzingemu. Ne bagamba muleete essanda essuuka muteekeko ey'okubiri. Baga musooke muleete essuuka tumukaze ne bakukaza. Naye ng'olukaza lwe bakkaza olwo muganda wange toliddamu kutonyezebwako mazzi gonna ku nsi kuno. Bakkaza olukaza olusembayo. Tatasawwari idha kana anta amama Allah. Kikube munga naawe gwali mu mbeera efaanana bwetyo. Bakuteeka wali ne bagamba obwana bwo mujje mukube ku kitammwe eriise evvannyuma. Tugenda kumuteeka mu ssanda zino tuzisibeko tugenda kuddamu muzungulula. Ne bayita bakyala bo ne bagamba mujje baawa mmwe mumukubeko eriise evvannyuma omukyalawo. Ne bayita baawo ne bagamba ono kabiyitewo y'ono jangu mulabeko eriise evvannyuma tugenda kumuzinga. Omwana onaakutunulira bw'ati nga taliddamu kutunula mu feesi. Wattaku yawman turja'una fihi ila Allah. Bakuze eri omulezi wa Allah. Abantu bone bakutunuulira ogenzi kaiba n'ebino ebintu bya ddala. Oluusi tubatunuulira naffe ne twetunuulira abantu nga bavudde ku mulamwa n'oga naye abantu kiki kye baagala ya Rabbi. Lwaki tebaako ne bibeeyigiriza ku lukalu luno olw'ensi mu bintu ebigenda mu maaso. Wallahi n'obalaba nga baweddemu amaanyi mu kusinza ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu hadithi emu yatugamba ebigambo bino wammanga. Ekisooka wenjagala wano okujja ndi ku bigambo bya muganda wange Sheikh Malunguti Muhammad bi nasanza akola ki asomesa ninga katambule mu layini efaanana bwetyo. Ekisookera ddala Uthman ibn Affan radiyallahu anhu lumu asangibwa nga ayimiridde ku kabbuli yabki yakaba hata ibutatu thiyaba udumu ainaihi engoye ze ne zitoba ekirevu kye ne kitoba nga akaba maziga ninga ajjukira omuliro ogenda okuba ajjukire jana bwegenda okuba n'agamba bino ebigambo yabiwulira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga abyogera. Yagamba ati yaga innal qabr mazima kye tuyita kabbuli awwalu manazil al-akhir nti kyekifo ekisookerwako ekikuumuzibwamu era kabbuli bagibala nti oba otandise olugendo olw'enkomerero wansaawo. Ebintu ebiriwo byonna mu kabbuli bibuuka entegeera yaffe ng'abaki ng'abantu. Ekisooka mwe mukimanyi ffe tukkiriza mu kyetutabaruza kwalahya ba'da al-maut obulamu Allah bwagenda otuddiza nga tumaze okufa tukikkirizamu ekyo nti omuntu amala okuteekebwa mu kabbuli omuntu wagenda okusemba okuva ku ntaanaayo agenda okukuba ebigere 7 n'ekiri ekyomusanvu ojja kiwulira. Kati obulamu bubuuka entegeera yaffe ng'abaki ng'abantu. Gw'olaba ng'ekitasoboka Allah kuddiza bulamu ate n'osigala wansaawo. Si bwe kiri? Ne bino njagala mbibagambe nga sibalimbi ebyaddala. Mu Qur'ani al-Karim Allah yatugamba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim yatugamba dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ekitabo ekyo Qur'ani kigenda gasa abati ya Allah bokka alladhina yu'minuna bil ghaib
abakkiriza ebintu ebiri beyond our normal expectation. Abatya Allah beebo abakkiriza ebintu ebibuuka entegeera zaffe. Dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaybi wa yuqimuna as-salah. Abakkiriza ebintu ebibuuka entegeera yaffe ne bayimirizaawo esswala. Waliwo ebintu ebikaabya mmwe kambabulire, waliwo ebintu ebikaabya, waliwo ebintu ebikaabya wadde mmwe tebibakaabya naye nga bikola ki? Nga bikaabya. Wallahi waliwo ebintu ebikaabya mmwe baganda bange. Mwe mukimanyi ekintu ekigenda okusiibula omuntu ku lukalu luno olw'ensi ng'asiibuddwa ebbanga lyonna taliddamu kulabwako eribaswaleyo gye bagenda okusaala. Bakusaalire kasaba lojjisaala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba idha wuda'at aljanaza, we bakwata jeneza yako akantu ke mulaba abasajja ne bakasitula ne bakateeka ku nsingo zaabwe. Fa in kanat swaliha, omuntu oyo ali mu kajeneza kuwabanga ddala yali muntu ng'alongosa ku lukalu luno olw'ensi. Qalat, yayogera ebigambo bino wammanga, qaddimuni munyangu yeko kubanga alengedde gyagenda. Wa in kanat ghayra saliha, ne singa tiyali mulongoofu. Qalat ya wailaha aina tadhhabun, aliraja naganga zinsanze muntu alawa. Omuntu eyali ku nsi kuno ng'ajeemera Allah alirajana ng'ebigambo byayogera ya wailaha aina yadhhabun, banne tulagawa alengedde gyalaga nti wazibu. Ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba wallahi nti ebintu byonna ku lukalu luno olw'ensi yasma'u sawtaha kulla shay'in, buli kintu kyonna ekiri ku lukalu luno olw'ensi kiwulira eddoboozi ly'omuntu oyo ng'alaajana illa insaanu, okuggyako abantu abatawulira. Ate yatugamba walau sami'ahu sa'iqa, nente Allah bakutuleka ne tuwulira eddoboozi ly'omuntu oyo twali badde tuzirika olw'obukambwe bw'eddoboozi ng'alaaja n'agamba banne muntu alawa. Bakutadde ku bibegabega mu jeneza eyo gye mulaba nga teri alimu okuggyako ggwe. Lwaki temusika bifaananyi ebyo? Bwe mwasemba okukwata ejjeneza y'omuntu gwe wasemba okuziika, sika akafaananyi nga gwali mu jeneza bakutwala, bakutadde ku bibegabega, tebakuzza mabega, bakutwala. Nalaba mukadde waffe Sheikh Nuhu Muzaata bate anakuli yava mu bulamu buno obw'ensi. Allah yaleeta enkuba netonyerera ng'amaze okusima kabbuli. Omusajja yawangalanga ku nsi kuno nga muyonjo, ng'ayambala ekkanzu nga zonna zitemyanga mata, ekkanzu bazitungiranga Madiina. Era we yava mu bulamu buno obw'ensi omusajja oyo yakubagiza n'okukubagiza nga luwagenda e Makka ekkanzu bamupima kumpi mmere bazitunga. Ne wallahi natunulira abasajja bakulu nga bakutte ebikopo basena amazzi mu kabbuli. Bagane waba amazzi tugayolewo tumuze eri omulezi wa Allah. Subhanallah. Baganda bange tulongoose bino ebintu byaddala. Mumulabanga ebyokusaaga n'ebyaddala, wallahi byaddala. Bakka y'abantu 3-4 olwananga nnyo oba ofiiddwako omuntu naye n'oba ku bantu abakkayo ko wansole kabbuli bwefaanana. Naye nga wallahi bataddewo jeneza eyo gye mulaba akatanda ako nga bakutadde ku mukeeka. Tatasawwari idha kana anta amama Allah, kwa mwakafaananyi nga gwali bakufulumya mu jeneza eyo naye nga ekifo kye bagenda okuyingizamu ye kabbuli ennyumba ey'olubeerera. Bajja kwogera ebigambo bagaye mukwate mubiri gokka, omukeeka muguleke emabega. Bakuzuna swalazo ila rabbika yawma idhil masaq, bakuze eri omulezi wa Allah. Mumuweereze omukeeka muguleke emabega, bajja kuweereza mpola. Baga mukwate omutwe, mukwate mu kifuba,
paka banakakkana mu bulumi obwekiro bakuteeke ku bisambi byabwe basooke bakakkanemu nga bawulira bakooye nga mwana adaani eryawe etunudde eyasamiti gye bagenda okuteekamu mukangayo ne mulaba ebifaananyi ebyo bajja kuteekayo bakusonsekeyo muganda wange golabanga abakangakanga n'ebino ebintu bya ddala olwo nno amaloboozi gatandika okuyitaŋŋana mutuweerezeyo akadongo omwana adaani mwasimye ennene tumuzizike n'akadongo muweerezeyo ebisanja ng'omusajja abadde asula mu ssuuka ng'omusajja abadde yebika bulangiti balinyire akadongo ako bage muweereze emiti egyo bagiteekeko bakubeko akadongo nga gy'oli ogenda kuddukayo tatasawwar idha kana anta amama Allah buli muntu asika embeera eyo baganda bange oba muto oba mukulu tugenda tubaga ebigambo bino mulooza bintu byakusaaga neffe tulabyeko embuto z'abakyala nga ziri mu myezi 5 ne bagamba omwana tumukebera omutima tegukyakuba omukazi ne bamusala ne bamulongosaamu omwana nga mufu kati omwana bayazizza musango ki n'abato bagenda tulabyeko abaana abato ng'olwo musindika ku nsi akabamu mulundi ogu maama okwagala okuddamu okula ku mwana we bamulaga mayiti oyo mwana muto yakoze eki ku nsi enensi tulabyeko abasajja bakulu nga bagenda abavubuka abatombulakalevu nga bagenda baziikiddwa ettaka eyo libamize emizikiti gyonna gye tusaayiramu masajidi ez'enjawulo ebifo byatulanga mu basajja bakulu abavubuka be twakula nabo bikalu mulimu bantu balala be tutamanyi ekkubo lye baakwata naffe tetugenda okukwata bino bitumenyera bwereere kati njagala bawulire ekyokulabirako kye musika amangu okay kankibabuuze mukitegere bulungi twafiira bakadde baffe basheekhe b'eggwanga betumanyi obulungi baseeka baffe abalungi baseeka Sentamu seeka Bahiga mubajjukira bulungi abo Seeka Hasani Kiri ate mbamanyi seeka n'omuzaata baafa Sheikh Anas Kalisa baafa n'abaana baabwe bali ludda wali okeddeko enkya ku makya tinali nyumirwa nnyo emisomo gye Seeka Hasani Kiri abaana beereka abato mu nsi muno mwalimu banoonyezaako gye bali ne mutegeera bali oba tebalya ne mutegeera oba basoma oba tebasoma abo baali mikwano gyammwe mu mizikiti temuddangako waabwe ne munoonya abaana baabwe basoma oba tebasoma bambala ensi yadda ku byayo byonna buli muntu yadda ku bibye mubeere ku nsi kuno mukole emirimu emirungi ensi tugenda givaako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze otukakasa nti kye tuyita kabbuli kyekifo mu bifo ebisookerwako ku lunaku lw'enkomerero ne mbagamba ekitabo ekyo Qur'an mulimu aya etugamba dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi abantu abatya Allah beba bakkiriza ebintu ebisuka entegeera yaffe bula kunyumiza obulamu bwa kabbuli oba oteeka obukkiriza yagala oba toyagala bwebo Allah agenda kuddiza obulamu akubuuze ku byonna bibadde okola ku lukalu n'olwensi wallahi nkulayira Allah byonna bagenda bikubuuzaako wansi wa kabbuli awo nene mbeera ku nsi kuno ne mukola ebintu nga mulowooza temugenda kusinkana wa kitiibwa Allah abavubuka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bana temumanyiyo bintu biremedde mu bulamu bwammwe nga Allah yabigaana buli muntu yeekube mu ttooki ng'ali bw'omu tewaliyo bintu Allah bye yagaana naye nga biremedde mu bulamu bwo ogenda kusinkana otya Allah n'amazambi agagalemedde mu bulamu bwo erizambi oyinza okuba olinyooma n'eddene abavubuka tubalaba omulembe guno muddo negye mugenda okwebaka muddeyo mu buluumu bwammwe abavubuka mwapangisa obuluumu muddo mu buluumu bwammwe obwo n'omusanga nga atuninze music n'asaanikira yebakira ku music abavubuka mwebakira ku TikTok nga mulaba ononefu mwebakira nga mulina obuzindaalo mu matu muwiza music umusendeekerevu
ne music Allah yamugana music Allah yamugana لما أنزلت إبليس إلى الأرض قال يا ربي أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما قال يا ربي فاجعل لي قرآن كسب قرآن music قرآن والستاني وبنو نفو مريمو نابا فبوكا memoleze mulina kujjuddeko biki music amasimu gammwe waterekebwa Qur'an waliwo music muli olemedde ku music teberezaamu Allah okutwala mu kaseera ako nenga wallahi ofundikidde omulimu gw'osembye okukola badde owuliza music mutuuka n'okugenda ku mirimu ku makya ne muteeka obuzindaalo mu matunga buli wowuliriza music oli ku piki teberezaamu akabenje we kajja Allah n'akutwala mu kafaananyi ak'obunyoomoofu ng'obadde owuliriza bwononefu Qur'ani yaggwayo tatasawwar idha kana anta amama Allah mugenda kusinkana Allah tugenda kusinkana Allah buli muntu akuba akafaananyi ako mulemedde ku bwenzi abavubuka akaseera ako woggala akaluumuko noggala guest house yastakhfuna min an-nas wala yastakhfuna min Allah noti abantu okulaba wala yastakhfuna min Allah nogana okutya Allah wa huwa ma'ahum nga Allah aliwo munaye mu kaseera ako oyambala omukazi ataliwo n'omwebakako Mbanga musigadde babiri Allah wa kusatu lwaki tukuba ku mateeka g'ekitiibwa Allah ekifuba tusharuna fi kuburihim bajja kuzuukira mu ntaana zaabwe yamushiru usimu nga batambuza mitwe gyabwe wa arjulakum fawqa ruusim nga amagulu gaabwe gali waggulu wa mitwe gyabwe fayunadi almunadi min kibari rahmana n'abalangira jagamba haulai alladhina kanu yadhununa thumma matu wa lam yatubu ila Allah bebaali ku nsi ne bakola obwenzi ne bafanga tebeenenyeza omwezi guno olina omuwala gwe wayenzeeko omwezi guno gwe twogerera muggo omuwala waliwo abasajja abakwenzeeko subhanallah nofa nga teweenenyeza mu maaso g'owekitiibwa Allah olowoozanga mu akaseera ako n'ogwo omukyalo ono kammuleke olowoozanga mu akaseera ako n'ogwo omwami ono kammuleke nti Allah mutuufu bw'okubanga mutya wallahi kubanga Allah tuteekwa okumusinkana ge mazima amatuufu Allah tuteekwa okumusinkana bino ebintu bya ddala Seka Sulaiman kino nyegana nkikugambe ko Seka Sulaiman yomu ku bavubuka b'enkuze nabo wano ninzi mwena bali wano sibamanyi Seka Kocho nasobola okubamatiza abali wano sibamanyi nzimbekanzi muli muno mutuwazanyira omupiira oba mwajja kukola mu kisimanyi muli baganda bange abasiraamu nekyembadde njagalamu ekituufu bannaffe bye twakula nabo twabaziika baziikibwa wallahi baziikibwa oyasokiwako obukakafu n'obujulizi twabateeka wansi w'ettaka ffe kennyini ninga bakyali bavubuka alina muntu wako obujulizi amba badde basaaze ba wano nimugenda nembaziika nga bavubuka bato ekkubo libakwata ffe tugenda okubanga tukwata ebyo golowooza byanjawulo byeyawulidde ku bali ate nga mbakakasa olukakasa olwannamaddala olukakasa olwannamaddala guno omwaka gwe mulala tulimu kutwayingidde ogwa 2025 we mukiranga enkya ku makya amawulire ne gajja ne bagamba Taji Siri yavudde mu bulamu n'obwensi gali baga mazima onsabirangako obusabizi noga Allahumma ghfir lahu warhamhu waskinahu fil janna tukibuusabuusanga kubanga ffe lyekkubo lye tweteekateeka okukwata ebbanga lyonna tewali kudda mabega teri muntu agenda kuddamu kuloboozaako ng'ogenze taliyo buli kintu kyokola kikole ng'omanye nkyogenda muntu kyagenda okujjukira gwe maka ki agagenda okuddamu okutuula bateeketeeke ekijjulo
ne bakuteekereteekere essuwaani gye bagenda okugabulirako tegali. Oba ogenze ebbanga lyonna togenda kudda. Bane kababuuze, subhanallah, munansonyiwa naye assalamu alaikum wa rahmatullah. Bani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumwenna abali wano abatudde wano nga nange sejjeemu yatwebuuza ekibuuzo kiri eki kimu. Eno ensi gye mulaba tuwangaalirako mujja kugenda musaakinge ku masimu gammwe mukebere maapu y'ensi yonna, si ya Uganda, ey'ensi yonna. Mutunule maapu y'ensi yonna. Wemala ogitunuulira focus mugiteeke ku lukalu. Manyi kye bayita olukalu? Mugiteeke ku lukalu watali mazzi. Tulina space eri occupied nga lukalu nga si mazzi. Omala otunuulire space eri occupied ne water bodies n'amazzi n'emiti egy'enjawulo. Nenkukakasa ky'ojja okulaba kye kino. Ojja kulaba nti amazzi gatwala ekifo kinene nnyo ku nsi eno gye tuwangayirako okusinga olukalu. Ge mazima. Eno ensi katono nnyo luno olukalu lwe tuwangalirako. Kuliko ebitonde bya Allah. Ife abeefuula nti ffe bannyini nsi eno naye nga si yaffe. Ne wansi w'amazzi waliyo ebitonde bya Allah ebyamutegeera. Allah programu z'ebitonde ebyo azirina, bizaala, byebaka, birya, binywa nsi ndala. Ebitonde ebiri ku lukalu luno lw'ensi be bantu yeffe olwaleero. Tubeera ku nsi kuno tulowooza nti nsi yaffe. N'ogula kapoloti okuva wano paka wali n'olowooza nti kya bbeeyi. N'oba n'akayumba k'olina. Nze nina ekintu kye nnafuna naye nga kyali kintu kirungi, nakitegeera mu ntegeera esinga okuba ennungi. Nakijja Khartoum awo Sudan. Abantu bayo bategeera ekigambo okufa. Buli muzikiti gwonna baguteekako ekifo wanaazibwa afudde. Nkiddamu ogwokubiri. Buli muzikiti gwonna gwe bazimba olaba nga baateekawo space banaaliza abafu. Nga Allah kasita akugerera kapiki ne kakkuba oba n'ofiira ku ddwaliro eriri obusukka bwa kkubo, bakuleeta buleesi ku muzikiti ne bakunaaza ne bakuzinga ne bakuteeka ku limbo eri okumpi. Tebalina bijja obaziika mu limbo. N'ekyasinga obba neewunyisaako nga kinene. Seeka Sulaiman ompulira. Ekyasinga okuneewunyisa ku basajja abo nga kinene. Wallahi ng'omuntu ayinza okufa ekiro naye ng'omuntu oyo alina abaana n'abantu be. Ku kyalo notategeera nti kuliko n'afudde. Ne mba mugenda kusaala busaazi wano laasiri oba zuhuli, omuntu najja n'akuba imaamu akaama ti salaamu alaykum wa alaykum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubadde tusaba abantu bategeeze nga tetunnasaala, we tumala okusaala basigalemu katono, Seekataagi bamuleese yafudde. Bonna ne bakyegattako ne bakusaalira ne bakukkiriza wansi awo mulimbo ne bakuziika. N'ekyewunyisa mulimbo bagenda okuziika osanga aliwo entaana ziringa 3 ze basimye ne bagamba obanga oziiseeko mwemu simanyi ddala mmeka, osanga n'entaana zaasimiddwa dda naye nga bakimanya bateeka okubaako bye bateekamu. Bagonza kigambo okufa. Bino bye muleekanaleekana nti ofiiridde omuntu temugenda banne kabaka weddemu. Buli muntu yenna nga okyalina entunnuusa ezikuba lwana nga bwe kisoboka otegere Allah omutuufu bw'okumutegeera. Gino embiri gitumala. Assalamu alaikum. Ebigambo byengenda bifundikira bwenti ebisooka. Oyagala kuwazina? Yazina okusobola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله.
Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebigambo byange ebisembeyo kambyogere nga nyimiridde wano bwenti. Seka Sulaiman, ebimu ku bintu ebitwewaza ne tulobooza tetugenda kuva ku nsi kuno gye emibiri gino Allah gye yatuwa. Bwolaba fulemu eno ossa olina akavidiyo kasanirira n'ekirevu olowooza ogenda kubeera ku nsi kuno ebbanga lyonna. Naye njagala nsooke mbaleetere ekyokulabirako engeri Allah gye yatondamu ebitonde bye ku lukalu luno olw'ensi. Omuntu eyasooka okutondebwa ku lukalu luno olw'ensi ye mukama waffe Nabbi Adamu alayhi salatu wassalamu. Si bwe kiri? Waliwo aya eri mu Qur'ani al-Karim egamba bada a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Nina kyenjagalamu. Allah tugamba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah talina nsonga lwaki yatonda amajinni amaki n'abantu okujjako kubanga bimusinza. Ge makulu agali mu aya eyo. N'amakulu amalala agalimu engeri Allah gye yateekateekamu aya eyo. Engeri Allah gye yakola ki? Yasooka kukoona ku majinni nga tannakoona ku bantu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yagasina nsonga lwaki natonda amajinni n'abantu. Bimaana Allah yasooka kutonda majinni nga tannatonda Nabbi Adamu fenna gwe twakola ki? Gwe twavaamu. Bw'akola amajinni nga amaze okutonda ensi eno gye mulaba n'agateeka ku nsi kuno amajinni ng'ensonga etonzezza amajinni kusinza Allah mbutuufu bwakukola ki? Bwakumusinza. Muna amajinni ago ne gajeemanga abantu bamwe bajeema okusinza Allah. Ne gaganya ddala okusinza Allah. Ng'ensonga egatonzezza kusinza Allah. Nga naawe ensonga eyali enkulu mu kutonda wali wa kusinza Allah. Amajinni ne gagaana. Allah n'agamba gaba gaganye gonna ngenda gasaanyawo. Allah n'asindika bamalayika ku nsi basaanyawo amajinni ago gonna. Bamalayika bajja okusaanyawo amajinni gonna basangamu ejjinni limu bwe riti nga amannya gaalyo baliyita Ibirisi. Nga baliyita batya? Nga lisinza Allah mutuufu bw'okumusinza. Bamalayika ne babuzaabuzibwa ne badda mu maaso g'ekitiibwa Allah. Namugamba Allah nalina ejjinni tubeere nga tulisaanyawo. Allah n'agalimba mutandikirako. Bamalayika baakoma okusaanyawo amajinni gonna. Lwaki bagasaanyawo? Galemeddwa okutuukiriza ensonga lwaki gaatondebwa. Basanga ejjinni likyasinza Allah mutuufu bw'okumusinza. Neba mu taarikhi batukakasa ejjinni lye bayita Ibirisi lyasinza Allah mutuufu bw'okumusinza. Lyakka buli kafo konna komanyi akali ku lukalu luno olw'ensi nga lisomera tasbihaati lisinzawo Allah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Teryakoma ku lukalu lwansi luno ne likkira ne wansi mu gayanja nga lisinzizaayo Allah naye nga Allah agabimba musaanyaawo. Kitegeeza Allah yalina ensonga lwaki agabeere nga balisaanyaawo. Bamalayika bagenda okulaba eryejjinni teryakoma ku lukalu lwansi ne likkira ne wansi mu gayanja aganene nga lisinzizaayo Allah. Allah gamulisaanyeewo mulisaanyeewo. Bamalayika baddayo Allah agenda okukola kyabaga tebakitegeera naga eryejjinni mulindeetere libayita Ibirisi. Ejjinni ne balitwala ne liwangaalira mu ggulu ne bamalayika. Amajinni agasigala ku nsi gonna ne bagasaanyaawo. Ensi nesigala nga nkalu. Ensi bwesigala nga nkalu ngeri ejjinni lye bayita Ibirisi liri mu ggulu liwangaala ne bamalayika. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Akaseera kayitanga kawanvu ng'ensi tekuli kiriko. Allah n'akuŋŋaanya bamalayika ne bagamba ntuusa akaseera ak'okuteeka omusigire wange ku nsi. Omusigire kitegeeza ki? Khalifa kitegeeza ki omusigire? Omusigire kitegeeza oba ova ewakaawo n'osigirawo omuntu yenna. Omuntu yenna wajja nga toliiwo oyo gw'alaba. Waba alabye oyo aba alabye ggwe. Oba ng'ogenda ku mukolo nga bakuyise ng'omugenyi omukulu n'ogenda n'obaga sisobodde kambasindikira omusigire najja oba mulabalabanga ggwe era bamuyita n'amannya gu nti ono ali mu kifo kya gundi. Ngenda kuteeka omusigire wange ku nsi. Kitegeeza omuntu yalina bamanye bali batunyola ensonga eyo. Baatwasa ne batugamba wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa. Khalifa nti olina okubeera ku lukalu luno olw'ensi ng'oliko obuufu ng'omuntu yenna kasita akutunuulira ajjukira Allah we. Nkiddemu ogwokubiri
olina okubaako obuufu ng'omuntu yenna wakutunulira bw'ati n'alabako enkofiira ku mutwe nga badde alina omuwala gwanyigidde ku kisenge bana bavubuka ekiro wakulaba ng'ojja mu nkofiira ne mukanzu aga omusiraamu yuyo yajja alinamu katono mu kaseera akajjukidde nti kyakola kikyamu neyitawo nga nniga bwayi ate gwe muleka ekyali waffe olina okubaako obuufu ng'omuntu wabutunira bw'ati ajjukira Allah we sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzinywerereko nekyembadde njagalamu kyekino ejjinni lwe balitwala niriwangayira mu gguuni b'amalayika lye bayita Ibirisi ensi nesigala nga nkalu nja kulaga bunyoomufu bwansi nekyenjagala okujja mu kitono Allah atuuka akaseera akakola Nabbi Adamu ffenna gwe tuvaamu bamalayika bagamba Allah nti lwaki okola Adamu agenda okuvaamu abantu bayiwa omusaayi bakujemere ninga ffe tukusinza kitegeeza bamalayika bo balowooza nti Allah asobola okukwata Ibirisi eno ejjinni lino eryasinza Allah nerikoma okunsi ne livaamu majjinni amaanyi ne gasinza Allah istijaalu waliwo okupapiriza kwa bamalayika era Allah mu taarikhi batugamba yawa bamalayika punishment mu layini eyo n'abaako kyeyabagamba okuzimba ennyumba gye mmanyi obulungi eri ku ggulu ery'omusanvu nyumba za Allah ziri meka zisatu yosijja kgendayo nnyo era bamalayika nsanvu beetooloola ekifo ekyo buli lunaku n'amala okyetoolola tebaddamu kyetoolola hatta yawmul qiyama kati Allah agenda mu maaso ne program ez'okukola Nabbi Adamu ffenna gwe tuvaamu khulqal insanu min tin razibin Allah atonda omuntu ng'amugya mu ttaka asindika malayika Jibril ejje ku nsi kuno batwale ettaka bakulemu Nabbi Adamu ffenna gwe twavaamu ettaka nalo nerigaana nerigamba wapi bakole omuntu Adamu aveemu abantu bajemere Allah kyokka tukimanyi bulungi Allah ateeseteese omuliro gwagenda okwokya abantu abajemedde Allah kati omuntu wayokebwa ng'ajemerera Allah nga bamukola mu material gye bayita muntu omuntu bamukola mu material gye bayita ttaka nange material yene ttaka ngenda kubanjokebwamu Allah nasindika malakul maut netwala ettaka lino bikuwa namaani ne Allah maana agumye ettaka lino aligamba nti buli muntu yenna nga tannadizibwa mu maaso gange buli muntu ajja kusooka kukombezebwa kukufa wanaafa aliteekebwa mu kabbuli ejja munyiga ettaka lijjemu paati yaalyo mulabye okufa okuva kati kituyita yawmul ba'ath olunaku lw'okuzuukira yawmul ba'ath the day of resurrection buli muntu aligenda okuzuukira okuva mu ntaanaaye ng'avaamu nga ye ng'ettaka limaze okujjamu paati yaalyo kitegeeza teri muntu agenda kusukka kufa ekyo mukitegedde Allah akola Nabbi Adamu nga talina kintu laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim Allah akola omuntu mu kifaananyi kisinga okuba ekirungi nga talina kyakopi ne Allah mukola Nabbi Adamu ffenna gwe tuvaamu yamukola abamanyi batugamba n'atonda n'akola omutwe ng'agukola mu ttaka mulaba omutwe guno n'agussaako ne bagamba ejjinni lye bayita Ibirisi lyalina ensaalwa eri omutonda atondebwa lyajjanga ne lirambula Allah kyamaze okukola nenga Allah ataddewo omutwe nenga kibumbe kitaka nga kibumbe Allah paka bwe yakola ekibumbe kya Nabbi Adamu ne kiggwa kyonna nenga ejjinni lino lye bayita Ibirisi lijjanga ne lirambula Allah byamaze okukola era we kyamala okuggwa ekibumbe kya Nabbi Adamu nga kibumbe kitakataka bwe kiti eryo ejjinni lye bayita Ibirisi ne lijja ne liyingira mu muntu nga Allah amaze okuteekamu systems zonna nervous system, digestion system, respiration system byonna eryo ejjinni ne litambula buli kasuwa konna Allah katadde mu muntu n'emaani lifuluma munenga kibumbe Katonda badde njagala omulamwa Allah akwata kye bayita omwoyo omwoyo aguteeka mu kibumbe kino kyamaze okutonda naye aguteekamu ng'ava wano waggulu mu kawompo mulaba wano wali omulamwa gwe mbadde njagala ng'omwoyo guno gukka kubanga Nabbi Adamu alayhi salatu wassalamu yasobola okuverifyinga n'atestifyinga omwoyo guno gwakkanga nenga we gukkirira we wafuuka ennyama omwoyo gukka mu kibumbe ekitakataka ekitakataka
nengo omwoyo guno wegukire wafuuka ennyama kitegeeza nga wansi ttaka nenga bweguyita wafuuka ennyama kitegeeza omwoyo gwegufuula omubiri okubeera fresh era omwoyo ogwo gukkirira ddala paka mu bigere byaffe era omwoyo ogwo hadithi eri gye nabasomedde mu ntandikwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'ayingidde mu maka g'omusajja ayitibwa taata Salama ng'agenza omulambulako nga mulwadde fakad shukka basaru n'amusanga ng'akanudde amaaso kitegeeza yali amaze okufa ng'amaaso gakanusi faakumadu amaaso ago n'agazza n'agamba idha qubida ruhu fi jism omwoyo gubanga gusikibwa mu omwoyo gubanga gusikibwa mu mubiri ittabaahu albasaru amaaso gano gakanuka ne gagoberera omwoyo guno nga bagutwala kitegeeza omwoyo guno guba gutwalibwa era guyita we gwakola ki we gwayita nga guyingidde ekyo mukitegedde ekyo abafu abasinga obungi omusanga akanusa amaaso atunira mwoyo gwe nga gukola ki nga gugenda ekyokubiri mugende musome eri mu tibbi obusawo omuntu buli wabanga afa wojja ebimu ku biwakasizaako nti afudde buli womukwata ku bigere n'olaba nga bitandise okunnyogogerera nga tebibuguma kitegeeza omwoyo gutwalibbwa si bwe kiri era basinga obungi obalanga yes kakuviira ddala wansi bwati omwoyo gutwalibwa kyembadde njagalamu omwoyo guno kasita gumala okusikibwamu bwe guti mu mubiri guno ogusigadde emabega omubiri guba gufuuse kitakataka guba guteeka okuvunda ne gufuuka ettaka. Assalamu alaikum. Omwoyo guno kasita gusikibwamu kino ekisigadde emabega kitakataka ng'ekyali mu ntandikwa. Muwakana temwatwalibwa mutaka. Genda onabe emirundi egyo esatu mu abavubukadde temwagala kunaaba. Tuli mwezi gwa kumeka guno. Si gwa kuna lero mmeka. 21 si bwe kiri. Abavubuka ba umma lero 21. Njagala ng'otya Allah ng'oyimiridde mu muzikiti guno oyimire bwoti ku magulu ga meka 2. Bukya mwaka guno gwatandika. Tuli mwezi gwa kunanga 21. Ennaku zonna ozinaaba oba muli mu lutaana naaba. Lwaki temwagala kunaaba? Ng'oti Allah niko omukono genna zinaaba zonna. Waliwo ekintu ekikutulako ne kigageza. Temwagala kunaaba. Nekyenjagalamu mu ekyo ne oba onaabye ennaku ezo zonna. Owulira Seka Sulaiman? Ddayo okolera onaabe ennaku emirundi 3 noso kikola gwe. Emirundi emeka? 3. 1 2 3. Baada kugamu ku majini sayini za majini amajini g'omutoyi maye amajini g'omutoyi basomesa ku bitonde bya majini agamba ira abantu mutoyi ezimu ku sayini ziraga nti omuntu alika amajini g'omutoyi ago gamwambala kwe kubanga amaze gamukoonako yesika tayagala kwe kuonako mazi ulika amajini toyagala kunaaba negendo onaabe emirundi egi 3 onaaba ogusooka ogwokubiri ogwokusatu womaliriza ng'okakasiza ddala mmaze okunaaba mbalaga nti khulqa al-insani min tin rasibin Allah tonda omuntu nga amujja mu ttaka kati kwata omubiri gwo guno otandika okukola bwoti mulaba bulungi mulaba okakasizza onaabye olaba oba ebinaavaako anaaba waiti oba ttaka tebigenda okuvaako sikkoseeka oyinza ogalina enfuufu genda onaaba emirundi egi omala okuuta omukono gwo guno bwoti ojja kulanga oteeke wansi olupapula olweru obeere ng'oyiwako otuzitono okuuta omukono guno olaba obugwa ku lupapula olweru obwo buliba bweru oba liba ttaka gwe omubiri mu nsi muno oguba waga ne mukola obunyama abaana abawala ne bakola obubina simanya nnyashi kati babusitulira ddala naganjagala nkakolenga enkoko esobola n'okuyimirako n'enjirunda ogenda kudda eri Allah wallahi basooka kupima ne basima mwana Adamu temuli makulu tudde eri Allah
ekikuwaza temuli wa allama adama al asmaa kullaha Allah kiyasooka okukola ku nabbi Adam namukwata namusomesa buli kintu kyonna ekiri wansi wa arushiye kullaha. Omanyi mwe mwina bye mutamanyi wadde mubimanyi abamu. Amagulu gali 7. Amagulu gali ameka 7. Teri muntu asobola kuva ku nsi kuno kutuuka ku ggulu lisooka. Kitwala emyaka gy'otamanyi na muwendo. Okutuuka ku ggulu lisooka okupenetratinga through okuyitamu no kitwala emyaka n'emyaka. Ku ggulu lisooka kuliko ebitonde by'owekitiibwa Allah ebimusinza. Osobola okusanga ko bamalayika nga avunnamye ali ku sujudu naye agenda kubeera ku sujudu hatta yawmul qiyama paka ku lunaku lw'enkomerero nga tagenda kugivaako. Amagulu ago gali 7, buli ggulu mulimu ekirimu. Eggulu ery'omusanvu kwe kubuutikidde arushi w'ekitiibwa Allah. Waggulu wa Allah teri kiriyo. Wa allama adama al asmaa kullaha thumma aradahum ala al malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Allah nakwata Adam namusomesa buli kintu kyonna ekyali wansi wa arushi, hatta ne bamalayika bennyini bayitamanyi mannya gaabo, ate banyoomanyoma dde omuntu nga bamutonda. Kati Allah naga buli muntu atandika okumbulira mwetoloddo be erinnya lyamu. Naye Allah tumaye okujja ngo maze tusomesa. Allah nagamba nabbi Adam babuulire. Nabbi Adam amala kuvaamu irimu eyo. Allah nasetteeka eddala mu Qur'ani Karim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nabagaku Adamu kyakoze mumuvunnamire fasajadu nibavunnama illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblisi yasigala nga tevunnamye wa kana minal kafirin. Allah najikolimira. Kati wano njagala ekyo kuyiga kimu ekisooka. Allah yasitula nabbi Adam mu maaso g'ebitonde byonna mu layini y'omuvunnamira. Kye kitonde kyokka Allah kye yatulagira okuvunnamira, kye yalagira bamalayika bavunnamire kyokka bwe kinya Allah asitula nabbi Adam lwayirimu. Kitegeeza ku nsi kuno ekintu ekijja okusitula mu butuufu bw'okusitula mayuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Allah bakuwagaliza ebirungi byonna ebisinga akuwa kuba mukugu mu ddiini. Mutuule wansi mutegere eddiini yammwe, ekyo kimu. Ekyokubiri, assalamu alaikum, kambabuuza ekibuuzo nammwe nkibuuze nga atategeera, tera nnyo kibuuza. Muteekere lwaki Allah yakolimira Ibilisi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lwaki yakolimira Ibilisi? Ante Allah wakolimira Ibilisi eno eyagana okuvunnama. Ibilisi nefuuka Sitaani. Nefuuka ki? Sitaani kiregeza ekintu ekikukolimira, something which is cast. Mumpulira bulungi bannange. Era Sitaani ensibuko yayo evaawo eriyo tusumbwa ku lukalu n'olwensi. Ne lwaki Allah agikolimira? Ekisooka fastakbar. Okay, kasooke mbabuuze. Lwaki Allah akolimira Ibilisi seeka? Yagana okuvunnamira Adamu. Ekituufu etteeka oba olitunulidde Allah agamba bamalayika bonna, si bwe kiri? Netula malayika, Ibilisi yali malayika. We ngamba abafumbo mufulume, abale bafumbo musigale bwe ngamba panishinga. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu, bavunnama nga ligenderibwa malayika. Illa iblisa aba wastakbar. Ibilisi yasigala nga tevunnamye ne yekulumbaza wa kana minal kafirin. Allah najikolimira. Allah ma najibuuza ekibuuzo ekyagiremu okwanukula. Awalan Allah yajibuuza lwaki oganya okuvunnama. Ibilisi yawangayirako ku nsi kuno kwe muli kwe mwerigira mmwe. Nekino njagala nkibagamba olwaleero. Kyogerwa nga nte kituufu. Ku lukalu n'olwensi mulatuwangalirako. Teri muntu asobola kusinza Allah mbutuufu bwa kumusinza nga Ibilisi bwe yasinza Allah. Ne lwali lutemya lwaliiso Allah n'asazamu emirimu gya Ibilisi gyonna. Ffe baani okuba kusinza Allah tumusinze nga tetukoowa paka baluteeka mu kabbuli zaffe. Ibilisi ebuuzibwa ekibuuzo. Ibilisi yawangirako ku nsi kuno, manyi buli kyabugagga kyonna ekiriko. Era amajini gawangira kuno nga gamanyi ge gannyini nsi. Naye yagamba Allah ku nsi kuno najjeeyo ttaka. Allah subhanahu wa ta'ala khulqal malaikatu min nur. Allah tonda malaika nga bajja mu kiki? Mu kitangaala. Allah subhanahu wa ta'ala khulqal insani min tin rasbin. Allah tonda omuntu nga mujja mu ttaka. Allah subhanahu wa ta'ala khulqal jinni min marijin min nar. Allah tonda amajini nga gajja mu nnimi z'omuliro.
Iblis neganze natondebwa mu muliro ate omuliro guvunamira ettaka fastakbar nekulumbaza wa kana minal kafirin Allah najikolimira okuvula enfuuka setaani nenge emirimu gyekoze yasinza Allah kyekitonde kyabuuka okusaanyizibwawo nekitwalibwa mu ggulu nekiwangane bamalayika mu lutemye lwa liiso Allah n'asaza emirimu gya Ibulisi gyonna era olwaleero obuufu obwo naffe bwatugendako ekitusumbwa mu nsi ye setaani ne lwa lutemye lwa liiso Allah n'asaza emirimu gya Ibulisi gyonna kitegeeza ki okuba kusinza Allah ku nsi kuno tumusinze nga tetukoowa temusinza Allah Ramadhani teyawedde n'ogamba kati katuwumulemuuko nkooye mukuba kusinza Allah tumusinze paka amawulire galijje ne bagataagi sirri avudde mu bulamu n'obwensi nga tetukooye ekyokubiri Allah wamala okusaba amalayika basanyewo amajinni gonna ku nsi ne basangamu ejjinni nga baliyita Ibulisi lisinza Allah Allah naga mutandikire kweru yali ategeeza ki Allah awalan Allah alaba ebiri ewala mu bye mutalaba bakita anticipating and forecasting okulaba mu bye mutalaba Allah yennyini nsi eno ensi omusanvu zonna amagulu omusanvu Allah alaba Ibulisi ne bunaabaddi yakujeema negana baginyigiddaawo fa alhamdulillah mukimanyi omuntu abanga atondebwa mu hadithi entuufu bamuwandiikako wa mujja noba wa muliro ekyo mukimanyi oba temukimanyi Assalamu alaikum basiramba ni assalamu alaikum wa rahmatullah tusabe nnyo Allah tunyweze embiri gyaffe gisobola okuba minafu nnyo okugumikiriza omuliro gw'ekitiibwa Allah era tewangayiranga ku nsi kuno ng'otyobola abantu n'obalinnya gwe nolowooza nti oli w'amaanyi waliwo abantu abasinza Allah ne bafundikira nga bo balowooza w'amaanyi olowooza oli w'amaanyi abalobalabanga abatalina maanyi n'otandika okulinnyirira abalala ebyatuwako Ibulisi obiraba nekyembadde njagalamu kyekino Assalamu alaikum ogwo gwe mubiri gw'omuntu era gufundikira bwe gutyo gwajja era ensi bwe tugenda ogivaamu mukitegedde bulungi nti omwoyo ogunaamala okugibwa mu mubiri gwe bwe guti kino ekisigala emabega kigenda kuba kitakataka nga tekikyalina makulu era kigenda kuvunda kifuuka ettaka oliteekebwa mu ttaka entaana ejja kunyiga ejjemu paati yali ettaka olizuukira yawmul ba'th olunaku lw'okuzuukira bwe twagenda kuzuukira nga ye Allah gegenda mu jjana oba ogende mu muliro n'ebyo ebigambo njagala mbibagambe emibiri gyaffe minafu nnyo ku muliro gw'ekitiibwa Allah ekyo njagala nkibage tusabe Allah ebbanga lyonna tutaasa omuliro gwe ekyo kimu ekyokubiri kyenjagala obbakakasa mbagambe ng'oluusi nze wenkirowoozaako n'amaziga gampita mu maaso Allahu subhanahu wa ta'ala ekyengera kyagenda okusinga okuwaaba banaayingira ejjana ye kennyini Allah ajja beeraga balabe gwe tusinze ebbanga lyonna kinaaba gitya olaba ogenda bugenzi wano ku Kaaba Masjid Atiq Kaabatu Sharif ennyumba enkadde eyo amaaso go eriiso lye lisooka bwe lityo kuba ku Kaaba n'owunga n'olaba nga atategeera amaziga ne gakuyitamu olwo kinaaba kitya nga amaaso gaffe gakuba ku Allah gwe tusinza naye ng'omukisa ogwo Allah agenda kugwa bali mu jjana ne kinaaba kitya mu nsi muno nga Allah akudinayinza okumulabako ye punishment esinga okuba ennene nga gw'ovunnamira ebbanga lyonna tugenda kumulabako tusabe nnyo Allah tuwe ejjana tusobole omulabako tuwangaire mu jjana eyo ne bannabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam ne bannabbi Muhammad sallama mukimanyi ejjana egenda kunyuma mmwe nga tuli awo tuzannya kapiira Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ng'ali mu ggoolo ng'ani mu 10 wali ya rabbi alamin ya rabbi bannange ejjana egenda kunyuma wallahi ejjana egenda kunyuma bonna betwayagala betwegombanga tugenda kuba nabo mu jjana gwolaba otya nga mulina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu awo muli kusiniya ya muceere mulya buli kintu weekiri nobapereza kacumbali awo gwolabanga ebiri ewala abategeera Allah bagenda kuwangaira wamu mu jjana buli kika kya mukazi gyekiri abasajja mwagala nnyo abakazi abasajja mwagala nnyo abakazi mwagaza ki abakazi lwaki mwagala nnyo abakazi kike mwagaza abakazi Assalamu alaikum wa rahmatullah abakazi
tubaagale naye nga tubaagala mu layini esinga okuba entuufu eya halaali. Tese bulungi. Sitaani weesinza okuyita okumegga, sitaani weesinza okuyita okumegga abavubuka eyitidde mu bwenzi. Mu bwenzi abavubuka balina abawala tebabawoowa. Abawala basula mu bifuba by'abavubuka abatali basiraamu. Ekisumuluzo ky'obulamu n'okikwasa omusajja atalina shahada. Abaana abawala nabo batuswaza nnyo. Alisiraamu kallama almar'a kabila an turad. Obusiraamu bwagumiza ekitiibwa ky'abakyala abo nga ffenna tetunnabaawo. Omusajja nga ye Fatuma ye Hadija mwana muwala yafumbira Peetero embizi. Musajja gw'olina akwebakako tasobola dde okuzuuka ekyo naga banne ebizu bituyinze katusabe Allah. Tasobola kukulembera wadde mu dduwa okusaba Allah. Tasobola okukulembera mu swala oyo gwawe ebisumuluzo by'obulamu. Abo baana abawala mu nsi bwe batyo bakola era bagamba ne bajereegera abantu abalina shahada nti abasiraamu bantama. Abaana abawala nga bamanyira n'agamba nze nakoowa obutabuliiki oba obulevu aŋŋante bumpi bwatema n'empale jama tugwamu maanyi empale sigala ng'ozikoze eki n'ebirevu bikuze. Ebirevu bikuze tubivaako. Eri mujjana waliyo ebyemyula. Oluviiri omukyala w'omujjana we lukka obusikunsi eyakaayaka n'ebbanga lyonna. Ne bano abagenda n'emmaju nga we tugenda n'oggwamu amaanyi mbw'oyagala kwettola okweba ku kyaye. Oli ku ssimu kuli ovuuma nga jjinni. Sonyiwa musori ovuuma oli nga jjinni. Temugoberera bigoberebwa mukuwasa. Muleseewo abaana ab'obusiraamu mugenzi n'abatali basiraamu. Mu kino nakisiramula alhamdulillah n'ekinyi bannange mujja kukaaba. Olaba nga biganye musinze Allah ejja n'erimu buli kintu kyonna. Okuma muli buli kintu kyonna. Mumukimanyi n'omwenge guno Allah gwe yatugata ku nsi omubi eri mujjana gye guli ogumalayo. Ekyo mbadde mukimabadde mukimanyi. Seka wadde okimanyi. Waliyo omwenge jjana walagi. Ne waliwo abantu era nga bazibu nga bakasana alinnya ekigere kyange mu jjana nja kusooka kusaba girasi ya walagi. Ng'olira era agusuba guno Allah gwe yatugamba inna dhunuba wal ma'asi laha atharun kabir. Bino ebintu byonna birina athar, birina obule bunene nnyo Allah bye yatugana mubireke. Agamba zambi g'okunywa omwenge miftahu likulli sharri, kisumuzo kya buli kibi. Tufsidul aql, kyonoona obwongo bw'omuntu n'ekitiibwa kye ne gukyankalanya obwongo omuntu n'agunywa n'omusanga nga gye obwerera afuse ku kkubo n'ensi emulaba n'agangayira n'olijja nawala gye mulalamuuko nga mutudde awo mwetolodde bwe muti tegutamiza nga mutaddemu enseke wano waliwo abanyibwa muli mutaddemu enseke musika ya Rabbi musika Seka Sulaimani aliwa Seka Sulaimani wangu oli nga tuli kumalwa aliwa bana bine bitubyegoba bine biri ku nsi temuli tese bulungi bannange bine ebyensi tubireke ensi olabanga eganye okumayamba kakasa nti we beeganye kino nyana kibaga nga kyenfundikana nakyo ebigambo byange ebya leero kiri current affair kubiriwo olwaleero saagala kwogera ku bintu byaliwo ddabire ebiriwo olwaleero guno mulembe guma tuliko olwaleero luno nga 21 ogwokuna 2 emeka mu 5 ekituufu kiri nti wallahi tugezezzaako okunoonya essuubi n'obuwanguzi mu ssente ne tukikakasiza essanyu n'emirembe tegiri mu ssente ne ssente zibuze n'abaziina tebali bulungi tulowooza nti oba emirembe giri mu bitiibwa nabyo tebiriimu emirembe giriwa sanyu ki ku nsi kuno mayiriza ebigambo byange sanyu ki ku nsi kuno lyokakasa nti erisingayo kuba eryebbeeyi limbuulire ndimanyi temwagala lyogera bakazi si bwe mwagala okumanya lyesanyu abantu lye baagala abavubuka olwayo ne bakwata ekizimbe kye bayita mapeera ne baga ekizimbe ekyo kiraba tukikuwa olwaleero
ne tugenda kujjako maanyi go ag'ekisajja. Era olaba olinga musigaye n'ekizimbe kyammwe nze nfa n'ebyange byonna n'obwavu. Kati oli mwavu ki ky'oyagala? Nene ekyo kye mulaba ng'eky'ettendo oyita mu makubo amakyamu okukifuna, era omuzimu gulinga ogukutimba ne gukulinnya ne wallahi omaliza n'ogoba nfaaki. Byonna temuli makulu. Kati tetukyekweka nga tusaba ejjana, ffe programu ze tulina tunoonya jjana. Ekintu kyonna ekirimu okunnemesa ejjana nkireka. Ekintu kyonna kyenkwata ne bwabwavu naye nga Kasalla ajja kumpeeramu ejjana nga mpangadde ku nsi kuno nga lunkupe nywera ku mazima ago. Tese bulungi bannange, eno ensi mmwe mukyali ignorant, mulakinga information. Leero si Easter Monday, musajja mukulu baamuleese nga mumulaba mwenna olunaku olwajjo olwa Sunday ye Pope Francis najja n'awulira ku bantu bw'ati. Leero bugenza okukeera ku makya nga yazikiridde mu buliri bwe, naye nga bamanyi n'okumanya lyazzeeko wano, si bwe kiri? Nga Yesu okukwatako obukwasi omuntu alabanga Katonda akutteko omukisa ogwo, ng'alabanga oba olwadde alambula amalwaliro wajja n'akukwatako bwati n'akuwa essaala, alabanga azza obulamu n'olwaliro wabanga asobola obbuzza. Ate ye oba olwaki teyabuzizza, agenze kusinkana Allah. Buli kintu kyonna akirina. Pope Francis mugere musaakingeko adda eri Allah we. Kati bannange ekyettendo mu nsi muno busiraamu, embeera yonna ebezze nyweza obusiraamu. Ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, isbiru waswabiru warabitu, embeera yonna mugumiikirize. Warabitu, mwesibe mmeka? Kali abaana abawala beekwanira abalenzi, si bwe kiri? Omuwala akunula bwati mumunye naga oyo nteeko mukozesa ensobi n'abawalimu bonna. Naye osobola okukola ekyo ekyamagero ekyo ggwe ne bakufunza nga mwana muwala akufunzizza mu haramu, n'otuuka wali buuti noga Allah ndaba nnoonya jjana kanneekereza omuwala omu kamwerekereze. Era ogamba Allah naye andaba ngezezzaako biganye. Bannange byonna kiba kiyingiddemu okukulemesa ejjana, kireke kubanga akaseera kasigaddeyo katono. 2:25 si bwe kiri? Baseekankata bali mu ttaka, si bwe kiri? Seekankata Allahumma ghfir lahu warhamhu waskinu fil janna. Yafa twalina ddala saawa waggulu ku muzikiti, ensi negana ezikaseekankata ne buli yakwatanga bw'atyo omuzindalo ng'ayogera ng'akimanya alinga agenda okufa, kubanga abasajja bakulu bakimanyi. Abavubuka bafudde baatuulanga wano, abaana bato bafudde, kalimu lwaki mbalimbalimba enkya ne bukira enkya ku makya n'ofa n'olowooza nti sigenda kulya mmere, sigenda bannange ensi ogenda givaamu, ensi egenda kusigala etambula. Weekuŋŋaanye jangu osale swala mu 5, nywera ku sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Siiba Mande, siiba olwokuna. Waliwo basajja bakulu wano nga tebaasiiba 6 zawedde okuba tezinaggwako. Man sama Ramadhan, si omwezi gwa Ramadhan fadba 6 min Shawwal, nabwezako ennaku omukago gwa Shawwal fakanama sama dali abanga asibye omwaka omuki omulamba. Buli kirungi kyokola mu nsi Allah akuwa ebirungi 10, ate ekibi kyokola Allah akubalako kibi kimu. Olunaku lumu Ramadhan lw'osiibye gwolabanga asibye olunaku lumu ne Allah akubalako ng'asibye ennaku 10. Wosiba ennaku 3 Allah akubalako ng'asibye ennaku 3. Fadba 6 min Shawwal, nogoberezako ennaku za 6 eziri mu Shawwal muno. Ennaku 6 olaba 6 ne Allah akubalako ng'asibye ennaku 6 nga buli lunaku lumu ennaku 10. Kati ezo 6 wozigatta ku 3 n'oweza 3 ennaku 3 ze zikola omwaka fakanama sama dahari obanga asibye omwaka omulamba. Gutuli ngugumazeeko neera waliwo abaabomye 6, waliwo akafulwa nga nsibo mukago ogusembayo wano, waliwo bamaze 6 waliwo tannamalaja, we bali wano nga tannasiba 6. Kati ffe bye tuliko ebintu byonna nnaku njeru nga tugenda nga tusiiba, kino kyekyetagisa nga tukola ekyo.
nini ekyafo bane kyenalabye ndoza kansembyeyo ekyo insha Allah. Ekyafo kyenalabye neewuunyiza ddala nakye mu kiro kya 27 kochi ndowooza wali oba agenze ekiro kya 27 e Makka. Ekiro kya 20 mmeka barankinze ne bagamba mu Makka bukyebeerawo Kaabatu Sharif omwezi gwa Ramadani guno gwe tuyiseemu gwe mabega gwe mwezi abantu basinze okubeera e Makka nga bangi n'ekiro kye nasinze okutya ne ngamba banne wallahi twerijjira bwere zino nakirabyeko n'amaaso gange ng'omuki omuntu abantu batandika okukkira wansi mu kiwunvu mu kukaaba ndowooza ssaawa ng'emu nga bakkirira waliwo alina ekigendo ekyokukola towafu 7 okukola 12 abantu baliyo basinza Allah naye olunaku olwo lw'ekiro tahajjudi naliyo nagenda nga sijja kuvaayo Sudaisi yakwata muki mudduwe kunutu esembayo ne wallahi omusajja yasoma kunutu bino njagala mbibagambe netuulira abantu baali beetolola Kaaba nga buli muntu awanise emikono ninga wallahi buli muntu akulukusa amaziga akaaba ninga bakaaba lwa Allah waabwe ninga alajanaga Allah tugenda kusinkana oba tuwandika mu bw'omuliro mbiri gyaffe minafu nnyo ku muliro ningamba tudde eri e Kampala e Uganda kutaka okutambulira empunu ya rabbil alamin abantu bali kuli bajeemera Allah abamusinza gye bali wallahi abamusinza gye bali bino mbikugamba noba tosinzizza Allah abamutegeera gye bali. Musajja mukulu yakwata omwana we namugamba njagala kutwala Makka na Madina muwala mulungi bwati mwana amugamba tata ka trip camping ndemu e Dubai njogemuko manyi Dubai wali obulamu namutemu nategera bulungi nsi mwekwese no wantu ni Dubai ilimu obulamu. Assalamu alaikum. Dubai ilimu obulamu mmwe kati omufusajja namugamba okay nzikiriza nesooka Makka omaloveyo ojje Dubai mwana muwalanga mulungi ne yagenda omwana yanyumya yeke nnyini malize ebigambo byange agamba yatuuka e Madina mumumanyi Madina tumunawwara abakazi we beeyawulira bokka nga buli muntu afukamidde bwati asaba Allah alaja nasaba Allah we nagamba natunuulira abakyala abajjeeko sitra bajjeeko olumba mu bakyala bannamu osobola okukola ki naga nentunula nga abeeru bamulunguse bameeruuse bafuuse balimu olumyufu lwakaaba nga bakabira Allah waabwe lwakaaba nga bakabira Allah waabwe nga bawanise emikono basaba Allah naga naye batunulira ku bonna abakaaba nga bonna sibasinga bulungi nenga feesi zaabwe bamala bazibikka ne bafuluma nga bonna sibasinga bulungi nga sibasinga ssente sibasinga kuva mu family za bbeeyi nengamba bano bategeera Allah be bakaaba nze lunkupe nze agambye nti wali makulu yagamba wallahi kino kimmalira kwe kwava okulongokako bannaawe bamusinza Allah mumusinze ge mazima gaddala mumanyi nti okusinza Allah kirimu obulungi wemba temwagala kumusinza mumuleke abamusinza gye bali oba toyagala kusaala bireke buli lunaku tugamba okusaala oganyi tugambe bigambo ki nga fa bagenda okubeerawo abawalimu nga tukusaalira eswala esembayo nga tewasaalanga tugamba ove ku bwenzi oganye bonna beebakeko obamaleyo ogambe mbamaze tulabe byogenda okukungulamu wemba kyemwagala muganye okuva ku riba oba okudde olutalo wakati wo ne Allah tubisomeseze ebbanga ddene tumalaze obyobubirimu olina obujulizi obwenkalakkalira nti ekyo kibi wabalemye okuva mu bulamu bwo musigaleko abamuvaako gye bali tulabe obulungi bwonaafunamu biki gyogenda okufunamu omwo togenda kusinkana Allah abagagga b'ensi eno bali luddawa abati Allah ku nsi kuno baliwa abalina obuyinza ku nsi kuno baliwa bali wansi wa ttaka newe ogenda wa barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.